Bannaye tutuuse. President kwali timu cha President atuuse avuddeyo Embale. Kulikeyo wannaye. Kulikeyo. Bana enkofira yange eriwa? Enkofira yange. Na musomi omuko kati nnya enkofira yange njirabye. Na timu Kyagulanyi. Kyagulanyi. Tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde. Tuliyambale ngule. Tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde. Tuliyambala engule. Tulivimba mu Uganda empya. Our power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Ra. Nuvuddeyo. Sigenda kowa kibagamba bakyali bange. Timwe singa temwaliwo. Singa temuyiwaawo mubiri ngeri gye mukikola osanga singa napo wadda. So mwebale nnyo mwebalire ddala bakyali bange. Buli nnaku nze ng'omuntu mumpe ensonga okugenda maaso. Mumpe ensonga okubeera nero. Njagala okwebaza baganda baffe bonna bakulembeze bannaffe Kanso wa Mary n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuvuddeyo Embale. Mumanye Embale nti balowooza nti batuwonye bwe bannemesa okuyingira ku radio. Ne kati tubazoganyiza emirundi 3. Twetaaga ne tugenda maaso nga tubalaga nti bwe mutulemesa kino ate muba mwereetedde obuzibu obusingawo. So mwebale nnyo nammwe kulaga butatya. Tuvuddeyo Embale. Twabaguddeko emisango just okuba akabrief bwe maliza ngenda kusaba Kanso wa Mary in fact ngenda kusaba Kanso wa Mary asoke aba briefing abasajja abo twabagulako emisango batusiza ku bannaffe obuvune era nabo tugenda bagulako omusango ne mu 7 tugenda mugulako omusango mu koti ya wano ne mu koti y'ensi yonna. Ekoti za wano zikolera mu 7 Tiano omulamuzi bamukubira akasimu ne bamugamba ogwo musango toguwulira. Ekyo nno kiyinza obataasa olwaleero benkya naye kibateekako omugugu ogw'amaanyi ennyo. Kubanga bafubye nnyo okwebuzaabuza bulijjo Museveni asiba abantu ekiwaanyi tibalina demokrasi balina amateeka bagoberera amateeka. Uganda eno eyimiriddewo ku buyambi bwansi buva mu nsi ez'ebweru. Fe omulimu gwe tusinza okukola nga generation yaffe kwe kumwambula kwe kumulabisa maximum. So tugenda maaso nga tugoberera aga amateeka naye ate nga tumulaga nti tetumutya era nga bwe tutambula n'okutuuka ku lunaku luli. So njagala bakulisa naye ngenda kusaba Kanso wa Mary atubriefingemu ku mbeera nammwe mugende nga mubite. Ekisookera ddala twagala bakulisayo mwenna. Ekyokubiri nti kooti yatudde n'omulamuzi nga mwali avunaana Kyagulanyi nga mwali ne baavunaana abasirikale nga mwebali ffenna nga mwetuli. Naye omulamuzi n'agamba nti kooti tesobola kutuula ng'etudde n'agamba tesobola kutuula olw'embeera eriwo ya COVID n'asalawo omusanga zaayo aguyimiriza buyimiriza mu paka korona lwanaggwawo. Ffenna tulabye ddala nti ekyo kya buswavu ate kyennyamiza nnyo. Ekyokubiri nti omusango gwe tuwaabye si misango gya bulijjo, musango gwa ddembe lya muntu gy'oyinza okuyita human right. Kati emisango egy'eddembe ly'obuntu giteekwa kuwulira n'amangu nnyo olw'ensonga nti nsonga za ssamateeka. Omulamuzi nze nja kitwala nti ekyoka yatidde
n'ekyokubiri yayagadde okutaasa bano abasirikale olw'ensonga twali tubayise tubabuuze ebibuuzo okugeza kubanga baalayira ebirayiro nga tebali mu maaso g'omulamuzi ne balimba. Ekyokubiri nti bonna bazze nga beebalama ensonga nti bwe baatukuba tyagaasi. So okuva wano olwaleero ekisooka tugenda kuba nga twekubira endulu mu bitongole ebirala ekikolera abalamuzi bonna naddala omulamuzi w'Embaale bamubuuze lwaki omusango teyaggwadde lunaku ng'agwongerayo. Ate omulamuzi y'omu ku bantu be bamu bannaffe be baakwata nga ne Kyagulanyi akyali mu kkooti atongera okugulayo emisango emirala naddala kuba n'abasirikale abakubye abantu n'ababasibye ng'ate tebalina nsonga yonna. Sebo webale nnyo webalire ddala. Ndowooza kanso wa Mary abitotodde bulungi seetaaga biddamu. Nja kumaliriza ng'era mbeebaza abakyali bange. Yemmwe revolution, yemmwe ebyaddala, yemmwe mutandikirwako, yemmwe magye. Era ekyo mbere nga mukimanyi bw'otambula manya nti oli tofaali lya mu nsonda gweno revolution. Ebirabira ku mmwe abalenzi aba bulijjo temwenyomanga nkibaga era kulasti nja kusobola okibalaga. Nyinza obutasobola kibalaga kati naye bwe tunayambala engule nja kusobola okibalaga. Twetegekere ate essaawa eziddako muvuge bulungi bannange. Tukyabagala nga muli balamu, twagala ffena ffena twerabeko nga twambadde gali amayinja ate gali genyingi. People power. NUP. Everywhere. NUP. Naye webazanya babaddeko ku live mukulikeeyo Embaale. Naye tulinako omwami mujjukidde ono omwami gwe baakubye Embaale. Omwami gwe baakubye Embaale. Nawe cupa ekkubye. Nawe mpozi nawe yogerako n'abantu abali ku Kyagulanyi TV obabuulire eki ekibaddewo. Abadde mmotoka ky'omuliro. Bannaye wabali ababadde babuuza densite baabano ne Eddie bannaye mukulike temu Kyagulanyi TV tetugenda zikiza. Ghetto speaker by the eye bamutwalidde ku kabangali bamutwalidde naye nga mugwatise wano bwe guti sebukeja yamututte amanyo mwegali naye nga akoseddwa akoseddwa yatise emimwe gyonna. Bannaye mu Kenya wuno mukulikeeyi bannaye seewo mukulikeeyi bannaye mukulikeeyi tiimu Kyagulanyi TV mubuzeeko kuba enkuba nga mpitirivu tetwononera amasimu eno enkuba bannaye mubuze amwita seewa engo ya Firebase Honorable Nyeko. Banange mukulikeeyo mwena mwebale kutuwerekerako yonna gye mubaddemu abalabisiza bano bakyali era ffe nga bemakinde tukiikiridde bulungi nnyo okulaba nti tuwerekerako pulezidenti waffe waddako ow'ekkumi People Power. Our power teri kuzikiza. Mukulikeeyo bakyali bange mwena abagenze Embaale mwena abakomyewo nga muli balamu bulungi n'abafunye obuzibuzibu obutali bumu tugenda kwebeereramu mugenda kujjanjabibwa mutereere. Mukulikeeyo ono lamuze wa Bobi Wine wa Kabe. People Power, our power. NUP everywhere. NUP. Kale bannaye enkuba yo mpitirivu mbadde mbasaba mbajjeko essimu eyinza okwonooneka. Oyagala Bobi Yanga kamukuwe wuuno naye essimu
Bobi Yanga olina abakunoonya ku tiimu Kyagulanyi TV babuuzeeko. Dennis tawadde bamutwala mulabye. Sharon wuuyo. Sharon buuza ku bantu. Sharon akyakalanyiza owa poliisi. Ono akutte wa poliisi omukazi n'amugamba ngu enkukuba nekuba n'emundu yo. Gano magye. Gano ge magye ge tunamugamba. Tiimu Kyagulanyi TV. Bannaye munzikirize mbaggyeko. Enkuba njo nnyingi. Simanyi oba enyu mu mmotoka simanyi.